Abasatu abasimatuse okufiira mu kabenje akagudde Mpigi ku Bikondo tebafunise mannya oluvannyuma lw'okuba tebabadde tebakyasobola bulungi kwogera. Bano mu mmotoka batemeddwa mu butemibwa. Abaddewo bategeeza nti akabenje kavudde ku mmotoka ey'ekika kya takisi namba UAW 633 egamba okuba nti ebadde ekyukira wakati mu luguudo kiyite yutani bwetyo neyambalagana n'ey'ekika kya Diana eri ku namba UAP 427H ng'eno ebadde eteseeko ebintu ng'eva Masaka nga kitegerekese nti nnyini byo abadde asengukira Kawaala Lubaga. Obuzibu ali ayingidde buyingize kkubo avuse bubi wayingidde kkubo bwati tamaze kusiba nkulawa akabenje kaguddewo nga buwungeera era nga babadde mu ndaya n'emmotoka ebatuulidde amagulu ne babatema mu butemi. Omukyala nannyini bintu basseeyo musike oluvannyuma lw'olujja okumutuulira. Embeera eno esanyalaza entambula y'ebidduka era nga akabenje kagudde kumpi ne poliisi y'Empigi kyokka nga tebasobodde kuyamba bantu mu budde. Oluvannyuma poliisi y'ebidduka eze ne bagisaba okuleeta emmotoka etwala abalwadde naye nga tebagiina. Bwe ba tebafunye emmotoka ya kamunye nga batwalidde mu ddwaliro Empigi okufuna obujjanjabi. Bakira abantu bayomboola obubenje obugw'Empigi nga ne poliisi y'Empigi terina mmotoka etambuza abalwadde. Ate abatwafike tebafaayo kujja okuyamba omukyala basose kupima luguudo. tusaba gavumenti tuyambye tudduukirire omuntu ayinza kufuna akisidenti noda mugamba mbu ate sibanyimala kupima opima biki ng'omuntu ali ku kkubo ng'afa. Abud Muwonge yakusakidde gwe mu Bukedde TV.